Ebintu si birungi. Omuyimbi Red Grace afudde mu kabenje. Ronald Alimpa olusuku lwa seminti naye embeera eyungula ezziga. Nkubuzaako gy'osinzidde webale nnyo webale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzizi ez'omuggundu. Agenda ku mitimbagano gyonna ogoberere www.kampalamediatv.com, TikTok, Instagram, Facebook, wonna olabike nga tukutuusaako okufeffetta amawulire agaliwo kaakati bassebo ne bannyabo we tujjidde ku mpewo nsobola okuvayo ne mutegeeza tegawooma yadde. Omuyimbi Ronald Alimpa eyakuyimbira olusuku lwa seminti bassebo ne bannyabo ate wagudde ku kabenje ak'amaanyi era nga mu kaseera kano oboolyawo embeera gy'alimu eyungula ezziga. Musajja mukulu ono wakati mu kabenje akagudde mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero we twogera wali mu bitundu eby'Essemuto we babadde bava mu kitundu ekyeruweero oba mu disitulikiti ey'eruweero mu ttundutundu eryo. Ate nsobola okuvayo ne nkutegeeza nti nno bano oboolyawo emmotoka yeefudde emirundi n'emirundi nga miranga na biwoobe byo bibaddewo era bassebo ne bannyabo nsobola okuvayo ne nkutegeeza we tujjidde ku mpewo nga twongedde okukikakasa ng'omuyimbi Red Grace eyakuyimbira Layila avudde mu bulamu bw'ensi eno. Of course osobola okuvaayo n'otegeera embeera mu kaseera kano eriwo ya bunkenke ya kazigizigi kubanga ate mwana muwala ono eyakuyimbira Layila abagenyi bakulinze. Ate bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo kutegeeza nti oboolyawo afiiridde wakati mu maanyi oba kyosobola okuyita mu myaka emito bambi n'atafuna kakisa oboolyawo kayongera kunyumirwa bulamu n'agenda etagenda badda mu kabenje kano. Wabula twongedde okulabika nga tukitegeera era nga tukikakasa ye omuyimbi ow'olusuku lwa seminti Alimpa ate bassebo ne bannyabo amagulu ge gonna gakutuse. Ono ngamba w'olusuku lwa seminti afunye ebisago eby'amaanyi ennyo wakati ku mutwe ebivaamu omusaayi omuyitirivu era nga Katonda anaaba ataasiza nnyo musajja mukulu ono ate oboolyawo okusigaza obulamu. Of course wongedde okukitegeera n'omuvuzi n'omukubi w'ebivuga gwe babadde naye ali mu mbeera nzibu nnyo. Omuyimbi Ragafire naye ali mu mbeera nzibu nnyo ng'era oboolyawo gwasobola okusindika essaala n'obasabirako nsobola okugamba kye kintu oboolyawo kye beetaaga mu kaseera kano. Ensonga bwekityo bwe ziri. Of course ffe twagenze dda ku ground okwongera okukolera okufeffetta n'ensonga zonna nga bwe ziri nkugamba nkolera ekintu kimu subscribinga, sharinga, commentinga tweyongera okukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.